لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baganda bange mwenna abampuliriza amanya Sheikh Muhammad Yunus Kibuuka Disikazi Kyegegwa nebaza bakadde bange abatukyaliddeko aba Power FM. Baganda bange tuli mu Kyegegwa district wano, tuli mu kifo ekiyitibwa Kacungiro nga tuli mu ssanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nti baganda baffe n'abugabo Sadaka wamu ne management ya Power FM manager naye nga waali wano tuli basanyufu nnyo. Mpozi baganda bange engeri gye mutulabamu wano n'embeera ndowooza mugiraba oba ng'otunulizaako wano kamera olaba kiki ekigenda mu maaso. Njagala kubabuulira nti baganda bange nti tusomera wansi w'emiti, tusomera mu mafumbiro, tusomera ku bisenge, tusomera wansi w'emiti bwe tuti. Embeera si nnungi ate abaana b'obusiraamu nga bangi. N'olwekyo okusaba kwaffe tusaba bannange mu kitundu kino nga bwe mukiraba, mutuwe ku kilaasi, mutuzimbire ku bibiina, tusabira ddala nga bwe mulaba mutuzimbire primary, mutuzimbireko ne secondary. Tuli mu nsiko era nga bwe mulaba ekitundu kino nga bwe mbaga nti tuli mu nsiko, tusomera wansi w'emiti, tusomera wansi w'emiti mu mayumba g'abantu nga gatwaziseeko wano ku bisenge. N'olwekyo tusaba kilaasi ennungi ne secondary n'ekitundu nga bwe mukirabye tekirina amazzi. Tusabira ddala obuyambi bwammwe era n'abasomesa nabo tubalinamu ennyunta. Abasomesa b'Oluwarabu tukyabagalira ddala era nga twebaza mukadde waffe Basuudi atuyambako wano, era tukyayagalira ddala n'abasomesa abalala. Baganda baffe abali eyo owaffeemu etoolo obusiraamu bukyali wansi, era tusabira ddala mutuwe ne markazi nga abasiraamu b'omu Kyegegwa oba aimma baimaamu b'omu Kyegegwa district bonna nga basobera mu kitundu kino. N'olwekyo baganda bange bingi ebyokusaba naye kanjira nkolaki nkomaawo, sirina bingi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.